Ng'ebula ennaku mbale mpaka za ddigi eza round ey'okuna zinde mu Uganda Motorsport Arena Busiika. N'antamega w'eggwanga Arthur Blick Jr. aweze nga bagenda okulwana okuggyawo ejoogo lya Maxime Van Pee. Mu kwogera kwe, Busiika ategeezezza nti ne bwe kinaaba kyetaagisa kwegata na Assaf Natan okukkakkanya Van Pee wakukikola. Okuwanukula Busiika, Van Pee ategeezezza nga batagenda kulegeza mu mpaka ezidako kuba yeetaaga engule. I just rode with the Orland brothers, and my God, they're extremely fast. They've been practicing a lot with Daniel Sedlak here, and they know their track. This is like their backyard here, so I'm sure that for Fortune and the other guys in MX85, Ben, Wazir, Paddy, it will be very difficult. Agasseeko nti okulega banne okutandika maaso wakukikola okusinziira ku binaaba bivudde mu nvuga ebbiri ezinaasooka. In MX1 we always have the competition between Assaf, myself and Arthur, which is always very exciting, and I see that Arthur has been training a lot. I heard he was here yesterday, last week as well. Today he's here, so it shows that he doesn't want to make it as easy as it was in Garuga. And knowing Arthur, he's a fighter, so he will not give up until the end. Abavuzi bakweyambisa empaka zino okwetekera empaka za Africa ez'okuyingira mu ggwanga lya Botswana mu August w'omwaka guno. Frank Serugo, WSTV, Kampala.